Ebigezo bwe byalangiriddwa mu butongole nti bifulumye mu ttuntu lya leero amasomero gabadde masiriikirivu olw'abaana obutabeera ku ssomero kyokka bwe wayiseewo essaawa ne batandika okukuŋŋaana naddala abo ababadde basuubira okukola obulungi bwe batyo ne batandika okubinoonyeza ku masimu. Tebirudde okujaganya ne kutandika. Ku Takisha Academy munnaabwe abaliddemu akendo kumpi afuuse ttena. Ba students bonna bannyambye nnyo ne bazadde bange okunsapootinga okusasula school fees zange byonna n'okunsabira mbeebaza nnyo bazadde bange. Tuyiseeko ku St. John Secondary Schools e Kabalagala nabo babadde mu masanyu. Nkoze bulungi nnyo era nebaza abasomesa bange nebaza mama wange nebaza baganda bange mbebaza nnyo kubanga nsobodde okukola obulungi. Emuyenga High School nayo bwe gubadde. Nebaza Katonda olw'results enfunye nafunye 10 kibadde kisa kya Katonda. Omwana ono eyatuulidde Nsambya Hillside ey'e Nakirebe emisomo gyali gigaanidde mu siniya yakubiri. Essomero lye lyamukwatako. Nnyo kuba era nze nyumiriza mu kufuna 11 wadde bangi era tebasobodde zifuna naye era nsobodde okuzifunira nga mmanyi saawa enanja kusobola okweyongerayo. Aba Maryland Entebbe basanyukidde bannaabwe abasomye obulungi. Tegali manyi gange tekwali kusoma nnyo bitabo naye Mukama yeyanyambye buli kimu nkimwebaliza. Emukono aba Mpoma Girls ne Hilton High School babadde mu ssanyu. Ekyanyamba okukola obulungi ye maama ne bazadde bange mama taata n'abasomesa bange ku Mpoma School. Nafunye 948 nebaza Mukama kuwa ebintu kunsobozesa okufuna ezo. Songe Gayaza ku St. Juliana High School Innocent asanyusizza abasomesa be. Era nsabira abaana bonna bendese abagenda mu Expo omwaka guno tuwabeewo amenya rekodi yange afune 1880. Bwe gutyo bwe gubadde mu masomero mangi mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Irene Namyalo, NTV.